So omanyi nti boogera nnyo ku physical abuse. Omukyala omusajja Kuba, biki by emotional abuse, maybe akuvumye bikitakubye nayo bakuvumye nakufuna wati ngakonyonyala. Yes, but also there is financial abuse. Ate community tejogerako nnyo. So one of the things I was doing nga bwe nali nsoma, I found out there is also something called financial abuse. Financial abuse yerwa omuntu asobola okukola ebintu so that you don't advance financially. Ate asobola obikola mu ngeri, sometimes it's even in a loving way and you don't notice. For example, my sweetheart, kati nga bw'ozadde omanyi bebeera wano waka abirira abaana nze ngenda kukola ndeete ssente ogenda nakusasula omwezi. Now on the outside it looks good. Does it look good? Yes. It looks good. Endala ayinza ogamba arrogantly tojja kukola. Sina byalaavu kati naga tojja kukola. Bw'oba mukyala wange nkwagala waka. Choose. You have to choose. Oba okola oba tokola. That is also abuse. Oba niwabagambe genda okole, but he's making it hard for you to excel at that job. How? For example, amanyi nti Ruth akola ku TV paka ku ssaawa 3 oba amala okusoma amawulire paka ssaawa 3. Yes. So togenda ku expecting Ruth kubeera waka ssaawa maybe 3 zennyini. Yes. Yeah, there is time to move. So sometimes he can make it hard for you to work or to excel at that job. Oba nakuteekako nnyo amateeka okola kino oba ozuuka okufuluma nagamba sooka onfusikirayo ejjaawo. Okitegeera. Actually nina mukwano gwange ye omwami amugamba ye talya mmere ya mukozi. Oh Lord. I'm missing out go master class. It was nice. I know. Promising that to learn from you. Maybe next time. Yeah. Sanga mukama ina share ya tegeeza bajje. Manyi omuzadde kasita baby ataba bulungi. Of course, yeah. Mwana nsula amita. Enyama mmiro ya mumanyi. Can't tell. I know. Master class etandika butali, so maybe next time. Sure. But I missed you. Then I sing. That's what we eat. Oh yes. Really? Yes. Olabika bulungi. Really, thank you. Ati omukazi bw'agamba bw'atyo manya kyekyo. Yes, omukazi bw'akugamba beautiful, good. Okena kyakwagala. I know. Oba omusajja ga abalakashi. So basically, yeah. Okay, welcome to yet another edition of Share with RKB. And today with me is the beautiful. What would you Hajat? Agende maka nagenda maka Hajat, yes. Because of our baby in there. Yes. It's a beautiful Hajat. Nekayomta kwa Hajat. Ya Bambi Nuru mukyala. Kyeziko kumwagalako nzengena kwogera nganze nti ayina engeri encouraging abakyala okweyagala. Okwezzaamu amaanyi, okukola, okweteekamu ssente. And bannange nze namulabako nga munene. Agala tuwuli akikola takuba kati nafaana bw'ati. Look at her. You can think oli ali maama we kati ono omulala ali wano. So nakola tugenda okubeera naye ate era nga muwandiisi. Muwandiisi yagodako olwali tugenda kumanya atandise leero okuwandiika oba amaze ebbanga nga kyawandiika. Bino tugenda tuba tubitegeera mu Share with RKB. Ruth Kalibbala bw'andika gemanya nga bulijjo. Twebaza Mukama Katonda byonna byatuwadira guno omwezi ogw'abamaama nkyagwogerako nnyo because ekikwata ku mukyala kyenkwatirako ddala. Naddala ate maama. Maama ayita mu bintu bingi. Saagala maama yekko gati Ruth ayogera ku bakyala bokka bazaala naye oba tozadde mwana. Naye ng'olina omutima gwa maama nga Mukama takuwadde zadde naye ate ng'olina b'ozadde naawe nkuteekamu nti ate ggwe olina ekifo kinene nnyo mu ggulu kirimu ne AC ne ka juice ng'akajikoni we tuli nakajja gy'oli. So thank you so much for liking and sharing and watching. Katulaba ate katulaba omulungi Nuru. How are you? I'm okay. How are you? I've been very well. Sanyuse okumitingako. And yes, you're very beautiful. You're very happy person. That is so nice. I'm a Wednesday baby. Kitegeeza nga tukulaba online bw'oline physically. That is good. So I'm happy to meet you. And I'm doing well. Okay. Yes. Binjogedde bituufu. Are you a mother?
Yes, I'm a mother of one. Yes. Of one? Yes. Oh, a boy, a girl? A girl, 6 How old? years. Oh, 6 years, yes. So, I will try busy. Really? Yes. I have questions in you. Yes. So many questions. ayogera nnyo abuuza buli kimu. Tabeerako mu makeup. Sometimes, but mugamba, hey, you're still young. When you grow up. Yeah. Okay. So nulabaawa. Nva Mukono gye banzaala. Okay, I don't know if kale my grandparents babeera Mukono. Yes. Era w'okulidde? Nakulira, okay, that's nasooka ne nkulira e Bukoto. Taata waffe gye yasooka okugula ennyumba ne tusooka ne tukulirako awo, but along the way n'afuna financial challenges. Sente ne zimugwako, omanyi okumuggwako completely, n'atundawo ne tugendako eyo Namasuba ne tukulirako eyo. Yes. Naye omwana omuto olina emyaka ng'emeka okuba nti taata ssente zimuweddeko? Nali nkuzeemu, nali actually around S2 awo. Nali around S2. In fact, around S2 awo, my parents, actually before he became very broke, bafunamu challenges, mama wange ne taata wange, so they had separated. Ne tusigalako awo ne taata waffe, naye ssente nga zigenda zimuggwako. Before we know it, twali tuli awo waka, omanyi nga muli waka, ne musanga Kiroole. Kiroole. Nga babagamba mupaakinga ebintu byamwe. Can you imagine? Your friends. Your friends b'okuze nabo. Then you go to another place, nga the house overlooks ennyumba gye twagendamu oba yali ngeri a bit deserted, oba baali ndowooza bagivaamu dda ne bagireka awo. So fact twasangayo n'ebigundi. Babita batya bino ebitambula? Ebyokya mbyerabidde. Ebisaanyi. Yes. So, yeah. Bambi ate abawala batya ebisaanyi. Of course. Ne kaakati nze of course. Ewo nga ntuuse ekisaanyi ne kooti eri. I know. Mami, daddy. That's why I'm so brave. I think bambi, what I realized, I think ndowooza yabeerawo nga waliwo challenges n'abanga agenze to see if this person agenda munona to sort out things. Yes. So n'alaba nga tamunonye. Ate nga teyezze. So n'akiteekera ddala. Yeah, it was really hard. Munnange tubeerako eyo. Life neeyongera ddala. Kati ate bwe yagenda, amamu bwe yagenda, omanyi like abazadde nga beenyigidde ne bagamba nti tojja mulaba, temujja mulaba biki. So we spent some time nga tetumulaba. That was also traumatizing because ate gwe twali tusinza okukula naye. Naye kati ate my dad sente bwe zambulako ennyo nga takyasobola natulabirira. Nagamba kati kale mudde wa mama wamwe. Yes. Ebidiba biddawa nannyini by'abantu. Naye kati eyo period eyo mami nga wagambye temugenda mulaba. Ebirowoozo byabwe byalinga mulowooza ki? Ogambye. It was so traumatizing. First of all, I'm the firstborn. I'm the firstborn. I was expecting a kumbuze. I hope I don't cry. So anyway. It is well. It is well. Yeah. So we can borrow this. It is so well. Yeah, it was really traumatizing. Kubanga me and my mom were like this. I really loved her so much. But nekirala bambi twakola nnyo ne taata waffe. Kati olaba nkugambe twakulira awo e Bukoto. Naye kati ye yali akola safari, yali akolera Maraba border. So ng'ajja ku weekend, olumu mu mwezi, olumu after 2 weeks, olumu after 1 week. So we didn't have that connection. Ate abamu abatata bedda nga tebalina eyo laavu kati gyo biki. So we didn't have that connection. So mama waffe bwe yagenda, it was really, really traumatizing. Kati era nze nasigalawo ng'omukulu nga nange mbeera nkaaba nga nsiriza ne buganda wange temukaaba, and I'm being the mother. Yeah, so it was challenging. Ate olina okusoma okitegeera. By the way, that time was really traumatizing for us. Nga mama agenze, then tata sente zitandise ate luli bambi yalina sente era imagine from having money to not having. Right. It's so weird. In fact, one of the things that would happen when nalinga ku ssomero nga ndaba abaana be bagoba fees, nga mbeera nga bannayise nga nange bangoba. Okitegeera. So because jjuka bwe baalinga babagoba nga baddayo eka nga bafuna ebyo bakomawo n'ebyokulya.
so naye we batandika okungoba bagobanze nalwaja n'isi manya kuwuli okitegeera era kasola babbaasa ng'otegeka obutabo bwo nga yadde ng'omanyi ogenda fuluma yes ate kati nze it even stop being exciting kubanga ne boddayo teri byakulya byogenda kukomawo nabyo so era ogenda kukomawo nga oli mwavu yeah. So it was traumatizing. Yamami okuvaawo kati nga gwe mwana omukulu bato baali bameka babiri okubeera kati nga gwofuuse mami Charlie traumatizing. That is what I can say. Bajjukira mwena mukaaba nayo ino basirisa n'obagumya then olumu n'obakambwa lyanga bakola kati anti gwofuuse maama ate kuno okutetekana kibanaalamu eyo period okay ekyasinga munayo kuntraumatizing I think era yali taata waffe kuba I think ate obusungu oba bwe yajja oba ku maama waffe oba biki oba yabuteeka ku nze oba nali mumufaananira simanyi so anyway simanyi naye yalina obusungu nnyo obukunze ekiteetaagisa yes kyensinga okukola nga atukambwalira nnyo ate ngoba expecting a lot from me yet we were also children kati nzijukira yali alinayo abaana abalala babiri kati n'abaleeta not to be with us naye ndowooza nga yagala tubalabe so kyenzijukira lumu I mean, as a child, you don't know that you have to wake up early and prepare breakfast for these other kids. So kyenzijukirawo yankambwalira nnyo abaana biki anyway so but that was the situation really. Didn't you ask him questions? Why did mommy leave? Of course oba obibuuza naye yali mukambwe nnyo my dad banaye ng'asirika nnyo ate bw'ayogera ng'akambwala ng'aboggola so I think ndowooza yalina frustration first of all sente second agenze yes so I think all that frustration he didn't know how to manage so nebiddako yes of course no ekyo saakirowoozaako really ekyo saakirowoozaako nali manyi mu buli ngeri she cares in fact Wanange. It is well. Nesuza okusoma kataboko. I know I can't miss this. Mukatabo mwenye. It is well, my dear. Chibaito kula. And when obabujulize mukama akwisa mu bintu ebimu sometimes so that wofuna omuntu atuyitamu. You know what to do and what to say. You know? And I know you're grateful to God. Yeah. God kati oli wano okuba kyoli right now. You get. It is well, sweetheart. Okay, so tubaddewa. Yeah, no, I knew. Honestly, I knew that she loved us. Just I was worried about her. Natumanyi bwali aliwa alidde kyakola ki. And that I can imagine. Yeah. Ate omukwano gwe walina naye baganga otebeza muno olowooza nti kati senga twogera kino senga tukola kino oba kati ali ku ki so nali mwagala nnyo omwana gweza okwagerako ne mu depression because of that. Of course, yes. Bya affecting okusomako. Okay, so bya affectingamu so kati awo byatandika nga ndi mu S2. Yes. So nga kati mmanyidde n'ebyokungoba. Yeah. So S4 actually nzijukira S4 eyo tamu esembayo mukola ebigezo actually narwawo nnyo kukomawo to return to school so some teachers noticed awo ne mbabuulira what is at home yeah ne bagezaako okunsapotingamu yeah so that is S4 kati ne tuwummula vacation ya S4 that's when our dad kati n'agamba mugende mubeere ewa mama wammwe. Essanyu eryo lyaliwo nzijukira of course we twagenda but yali abeera mu ka single room which was okay
ng'atunda butunda entinda so nze natunda nnyo obutunda entinda obwedda obumanyi obw'okuteeka mu bicupa n'obutambuza mu macupa so abantu b'entinda waliwo kasente awo entinda bamanyi so nga mbutunda nabutundanga mu vac so mu vac ebigezo bikomawo nengamba mami wange nze njagala kudda akawempe nali nsomera akawempe muslim kati jjukira of course sente nnyingi ate tetuzirina so mukazi wattu n'agezaako bandowooza neyeewoloba n'akola atya yes nali nzifunye nenzirayo nensoma first term naye bwe nsoma first term bwe nkomawo ewaka nantuuza nangamba ekituufu tetulina ssente of course nga nange era nkola ki nkiraba so jjukira obeera mu boarding sometimes olekayo ebintu byowa ku ssomero so nangamba genda ku ssomero oggyeyo ebintu byo tunoonye essomero eddala nengamba okay so nengenda ku ssomero okunona ebintu kati ekyanyamba nali ngenda bwe nti okugjayo ebintu byange nsanga headmistress w'essomero bamuyita Mrs. Kiburuge she was a deputy at that time right now she's the head yes nanga Nuru okola ki wano nemugamba munaye ne munyumiza eka tewali ssente biki so nonya ebintu byange ngenda kuva muli n'essomero tulabe ekyokukola nangamba Nuru sigala togenda mami waba afunyeyo 5 ng'aleeta 3 ng'aleeta munange nafuna chance that is how I stayed era ndowooza actually she's going to come at the book launch I want to appreciate her and also njagala mubuuza I don't know how she made that decision because it was so fast teyagamba oba kanneebuuzeeko oba kankola eki oba kankirowoozeeko yagamba sigala nange that's how I get a chance to stay in the school and lwaki ngamba nti nafuna eyo chance nti then nasigala mu environment ennungi kuba kati baganda bange bo babajja amasomero amalungi ne bagenda amasomero amabi so olaba nti okusoma kwabwe kwabeera affected kyokka nze nasigala mu ssomero eddungi ate n'ekiraba abakyala apart from supporting me with the school fees actually waliwo yo headmistress waliwo n'abakyala abalala nga waliwo omu antopingalako school fees abalala nga babeera bangulira ebyokulya nga nzija ku ssomero oba nga sina pads oba nga sina sukaali nga bayimirawo mu kituli sweetheart I've taken long without talking about this story now this mind tejja kunkaabya kati awo tumanyi ddala ekiri mu kitabo actually ekitabo tekirimu nnyo that story so ekyokuyiga abantu bangi nnyo olaba nti abaana bangi abayita mu mbeera gye wayitamu nga basaba beetoowaza naye nga bagamba mukama tabaviiriddeeyo kitegeera so omwana ayitamu eyo embeera right now osobola mugamba ki naye nga alaba katonda tonnajja ayina kutwala bulamu bwe yekyayi omwana mugamba nti the truth is katonda will come through yeah sometimes ayinza obutakaminga through that very time gye twagala coming through naye he'll come through we just continue to believe to ogezaako okubeera omwana ow'empisa ate totendewalirwa togezaako obutatendewalirwa nogamba nze neekyaye kati notandika oba kaŋambe ogenze kwagala abasajja oba nogamba nze drugs by the way drugs nyingi teweekyawa no matter the situation teweekyawa keep going like there is going to be a way me I believe there is always going to be a way and mama omukyala essaawa naye naawe kennyini olaba nga bikusobedde so kati Nuru because kati right now oli mu kifaananyi kya maama oteeka okumanya maama kyeyalayitamu akaseera ako njagala okubeera akagambo katono kosobola okuba omukyala right now ngali mu mbeera gye walimu Nuru baby ne maama Nuru kati njagala ogende ne maama Nuru ew'essaawa eyo okay so ate olaba nayitamu eyo embeera nga nkyali muto naye kati waliwo n'embeera endala gye tujja okwogeramu yandeetera kati okuwandiika kino ekitabo embeera endala in 2021 era nanyigirizibwa nnyo nagendako mu depression naye neŋŋamba this is not it yes buno obulamu nedda so omuntu yenna gwe ŋŋamba ayita mu bizibu byonna first of all realize nti
ekizibu nawe kibeera kinene nnyo kitya you can go through it. That's the mother, you're talking to the mother right now. Mother nti sometimes oyinza otuuka ng'owulira weekyaye nnyo ng'owulira no way through, right? Yes, naye one continuing okubirivinga era nga kiri kyetugambye teweekyawa nnyo kukkiriza kugenda nnyo mu kinnya kya depression because waliwo ekinnya kyoyinza okugendamu nga kizibu okuvaamu. So as much as possible avoid that. Gezaako ngamba nnyo abantu okuwuliriza ebintu ebiri positive kuba kyoyingiza mu mutwe gwo kyogenda okulowoozaako n'okubeera. So biki by'owuliriza Eva gwe oli mu kuwuliriza bano oba bano besse oba bano ebintu byaganye bubi oli mu kuwuliriza bintu bya nnaku byokka. Kati nga waliwo amabaluwa abantu ge basoma all the time agwe ono yakoze otya ono yaloze ono yakoze otya ono if that is what you're listening to bigenda nnyo okubeera mu mutwe gwo naye kati bw'owuliriza kati for example eno show ereeta abantu abali inspiration ne basharing listen to that. N'oba ku TikTok biki by'olabako oli mu kuwuliriza bya ŋŋambo all the time bantu beevuma abantu bakola ki kigwe ky'okola ki ky'owuliriza. Thank you so much. My name is Raymond, and I'm doing the interview today. I want to introduce to our breakfast menus. This is our breakfast menus. This one, our jikoni katogo, delight combo sunrise, and except from this one comes with a cup of black tea, but then the rest come with some fruits to pass some time because they are freshly cooked. Plus this English breakfast and a glass of juice. So basically akebere mwalabe ezo kombo zo mwitiriddemu annaani. Actually njagala ba juice. Giri wali eri menu ya juice. This is our drinks menus. We have the tropical smoothies, mango madness. Then Maybe mango madness. Yes. Madness. Kumakya kuno totusuula eddalu. Mango madness. And for me, I will have the samosas, chicken samosas, and dawachi, please. Yes. Thank you. Thank you. Jikoni restaurant. Balina busumbuusa obunkolera. Bulungi. Then maybe I should test them. Oh, Raymond, just a second. Samosas, that's chicken times 2. Yes. Oh, thank you. Cost of fish. Cost of fish one. Olia cost of fish no olia dango linganga ali ku cost. Yeah. When to start coming here, it's such a nice place. Yeah, it's quiet. Ate mbadde ankola bulungi kasana green oyo mpulira essanyu you know. Kati ate enkuba etonye. Neto feeling na kufilinga nti no abantu woli wabisi okitegeera bakukyamako mu parking ne ka umbrella ne bakubikira paka wana customer service byagala. So obadde oyogedde mukwano katuzeeyo wali ku soda yaffe nti mami wabeera depressed ekinnya kyagendamu ekyo obanga olaba nga embaata balina obwana embaata kasita egwayo enkulu n'obwana bujja so wabeera depressed mami n'abaana bonna bagoberera so it is so hard. Abaana bajjayo. That's why twogera ku self love. Tandika okweyagala. Be your number one priority. Weefayiko ebintu by'oyingiza mu mutwe gwo biki kyekisinga obukulu. Bw'oyingizamu negativity era ky'obeera. Bw'oyingizamu positivity, how are you spending your time? Ogispendinga oli mu lugambo oba ogispendinga we developinga oyiga new skills like olina okwekolako omulimu olina okwekolamu omulimu kitegeera ate tulina beera okulinda ate teweefiringa kyendaba nnyo mu bakyala we feel sorry for ourselves wesaasira nnyo era nze bankola we bati omusajja yankola bwati tusulawo tuli bato n'obeeramu all the time. Yes, you have to pick yourself up. I've loved the word self love. Okweyagala banange njagala Ruth. Era it shows. Banange otandika otusomesa bayirawo tukoleyo course. Tukoleyo course. Ate kasita oyogera. Tukoleyo course. Ate people will do it. I'll show you like online course osomesa omukyala engeri
like Ruth, wekumira otya ku mutindo, Yeah. your mind, Yeah, yeah, yeah. your body, Yes. buli kimu, how do you build your self-esteem? Yes. I think kijja kuba kirungi, kijayamba nnyo abakyala. Abakyala bagamba nange mweyagale tolinda mwami kwagala go Eh. I'm so sorry, but chicken samosa have vegetable and beef. Which one's can I do? Anti kati era wano basiraamu mayina ganula ajja kuteeza beef naye kati engeri nti wano basiraamu ku kikoni so za beef zijja kukola. Thank you. Kale kati olaba nti self love eno abantu basimanyi lwaki balowooza nti omuntu mulala alina okuwa omukwano. Enasooka gwewa ate bw'ogwewa you attract. Thank you. Yes. Okimanyi nti n'olwo kasita obeera nga olina negativity nga yakujjuddemu that's what you're going to give out. Ti n'abaana bennyini nabeera bawa negativity ate n'ebikusembera bino bijja gy'oli biba always negative. Yes. So kati embeera eyo ogivaamu otya? Okay. So jjukira tukome wali nga ye tukomyewa nga otandise okufuna ebintu byonna nga abakyala bandabirira abakyala so n'ensoma jjukira nkugambye ekyo kyabeerawo mu second term of S5 gye nali ngenda dropping out so nensigalamu so n'ensoma bwentyo nga okola combination ki? Hey. History, economics, Islam. And entrepreneurship. Okay. So munange n'ensoma bwentyo kati something else happened first term of S6. My mother yarala and she passed away. Can you imagine? She passed away munange. May her soul rest in peace. Kati jjukira eri twavuddeyo tulina maama waffe kati mami aradde ate afudde agenza ate nga twali tumwagala nnyo olaba when we were with her embeera nga bwe nkugambye twali mu kasingo naye oba nga muli aki naye nga we are happy mulenga bali ku bangalo we are happy. Yes. Mami she passed away kati I was now double traumatized because nze all the time when I was working hard for only one reason. Only one reason for my mom. Kati when she passed away nalaba kati ebyokusoma byaki sikyabiramu value. At a certain point I even wanted to commit suicide. Naye kati nga bwe kiri kyeŋŋambye nti okusigalamu eri essomero kyanyamba nnyo because those ladies even when I lost my mom they supported me, they encouraged me. So nabiri bye nali ndowooza ebyokukola ki ebyokwejjawo nembikola ki nembivaako kati ate awo nenfuna determination empya nenga kati kansomye nsome mbeere bulungi kwakaze maama w'abato bange babire bato bange dadi awona nga tali mu picture era kati anti jjukira kati twali of course mami we yafa twali tulina okuddayo beera naye twali tulina obeera naye nga mwali mu picture naye ng'era he's also struggling so we were staying with him ng'era of course akuwaayo zaalina okudda ku ssomero ne school fees zaalina but bali already bamaze okukkiriza nti whatever they will get I will continue to study. Mami yalwalira ebbanga ate jjukira munaye nti twali ku ssomero naye teyalwalira bbanga ddene kuba banzija na ku ssomero nti actually nali nvuddeyo one of the times nga bangobye ne mulaba ne musanga nga mulwadde era nga abantu abamujjanja baga kati she's better, she has improved ate nzirayo kati ate ne bankima nti she has passed away. Era ko yabagamba nga mwana wange temumugamba kijja muyisa omanyi abazadde babeera ate bangamba like before she passed away she was calling no mama mwana wange so awo mule mirembe bambi so senga siwafuna abantu bakuwa support support system munsi is good. It's good to build support systems neno ng'okuze togezaako okwekuuma wekka you need support. Don't be strong. Gezaako okufuna emikwano ekigasa network like no people nti abo abantu sometimes when you go through challenges be bakuyamba to get up then you continue. And you know nti abantu abasinga amasomero agamu okyeka eryo yogeddeko eddungi maybe oyinza okubayo n'amalala nti abaana bano bwe bafiirwa tewa counseling emala. Mama wange yafa when I was 16 naye saafuna tewafuna support nti babalowooza nti you're supposed to move on. That is what happened. Olaba kati nange kyala kyengamba if I didn't have these ladies kati abantu abalala even the relatives twafiirwa
ne tumala aba like 2 days oba 3 days at home ne batuzaayo kusomera. No one came to check. Okitegeera. Muli mutya abaana bali batya like over they expect your mother has died and you're supposed to move on with life. That is so traumatizing. Like omwana afiiriddwako muzadde oba naye yeetaaga a lot of support. Because like it's like the life gy'abadde amanyi evuddewo talina kuddamu kulaba muzadde we. Ate nga life ya maama yo ndala nnyo kituufu. Ndala mu kubanga maama we avuddewo just like that. Yeetaaga closure, yeetaaga omuntu amutegeera, apikinge obwongo bwe buli ku ki. Naye abasinga basooka kulowooza ku ssemwandu, balowooza ku balala. Naye ate abaana bano ne babeerabira, they just assume abaana they are going to move on just like that. Anti oluusi n'abaana beerabiza kati olaba omwana ng'azanyazanya oba olowooza all is well. Naye sometimes abeera mu bwongo bwe ng'afumiitiriza mami alazeewa, mami anadda, biki. Kati fe twasigazanga n'ekifaananyi mu ddiiro. N'omutunuulira ajjadda nga bulidde akutunula n'akulaba. Kati oluusi ozza okupa ekyono gya mu ddiiro n'omutunuulira n'omugamba naye mami waayi. Lwaki watuleka? Kati nalinanga effujjo lingi. I was a very active baby. Ngamba mami nakulanga eddalu lingi n'ogenda waayi. Kati oluusi nga weebuuza nti oba namunyiiza ensonga lwaki. Omwana bingi by'alowooza yeetaaga okukola ki? And that means waba tafunye na bulungi support system. That's why you see maybe nga biri betwagambye oba agenze mu drugs oba afunye comfort elsewhere mu basajja they take advantage. Kwegamba nze kyanyamba nayingira theatre nga mu Mariam Ndegere Abbe Mukiibi Katolubwama nga ne mbayiga nofuna so wafuna support yes system. and Mariam was a mother like ng'akulera kati ng'akimanyi kati omugezi Katolubwama yali nange fudala kati ng'ayinza okuba nga rehearsinga nakugamba ekigambo Katole bigambo yakozesanga ekikujjukisa mama ono tukano mukaba buno bwana obwekyejo nawe abaana baleke kati yenga Mariam akimanyi nti ki mami oli katali mu picture katuli muntu olabanga atakwagala understand mukwano so choita mu kitegeera so munaye kati so what happened kati when amala okugamba nti okay now yes mami agenze kati let me focus kati jukira tata taina sente ate n'essomero ligenda kunsupportinga just up to S6 yes I am not expecting to bajja kunsponsoringa ku university yeah so banaye Ruth nasoma ekitabo mukazi watu kubanga nali manyi my only option of going to university is government without university I mean without government university sijirabye nensoma results zikomawo nga government njefunye nga sijefunye nasoma bulungi sasoma I got 20 points of that time wow naye nga I missed government naye munaye I had a certain determination nange simanyi gye yava nenegamba oba ngenze ntya ku university nze simanyi naye nze ngenda ku university ate ngenda kola degree ate sigenda kola diploma oba biki oba certificate not that they are bad but me that is the decision you wanted the I degree made. Why the degree? I don't know. By the way, there is another thing I have. Sometimes I have a certain determination nange simanyi vanensalawo ngenda kola kino ekintu nga sirina na evidence baffe maama bwe tubeera era ndowooza so kuba simanyi naje najeyo determination so anyway first thing I did of course mu vacation nali nkola I used to work in my former primary school nali nkola ku canteen ku canteen yes so kyenasooka okukola njukira bakwano bange mugende bakwano baabwe bo bazadde baabwe balina ssente so tugamba yes tugende to apply nge what nange ngenda nabo naye nze ekyange ekyama nkimanyi nze sina ssente naye tukole ki tugende to apply I applied for procurement ngamba okay kati bampadde ekifo what next sente zigenda vaawa so anyway I started talking to different people ngamba saba support actually my degree is like a community project so jenasooka ogenda principal owa my former school gye nkugambye primary yali St. Noah ngamba Nuru biki ngenda kusasulira nja kusponsoringa alwaki tansasulira first semester ngisoma kati nzirayo osulawo olwo kati okusula okay I have like omukyala yali mukwano gwa maama wange naye
kale nga mukwano omuto nga mama nga alinga yamu adaptinga so nali nsula naye ekiwatule so she became my sister. She's my sister, so she was married in Chwatule. So gye nali ngenda okusoma nga nva nga nsomera ku mobs nakawa so nga nsula Chwatule nengenda nensoma ku mobs. So nsoma first semester, second semester nzirayo mbunone fees endala wa principal munaye nga ate teyafa. He had passed away. Can you imagine? He had passed away. Eno wanga Nuru tewamanya kiza yafa. So munaye nga mpulira ennaku wanange he has died nga kati what next? Anyway, like I told you, I continue to tell people kati awo nenfunayo half bursary ku university. Ku university waliwo ekitongero kyali eyo Namasuba Road nga bakuwako half tebakusponsoringa byonna half. So nemanya kati eyo half ewedde kati nga noonya half. Eno ovuddeyo ku mobs? Nga nkyaliyo ku mobs nayejjukira. So second semester sina tuition. Okay, now I have to figure out where else but about bursary bakwa bursary George JND. Yes. So they are based in Namasuba. It was an organization like an NGO nga balina abaana be basponsoring abakuwako half but you have to look for that half. Okay, so the half I would madness galabika bulungi. Yeah, madness. Wow. Madness. Ate ka strawberry kaki ate nga mango design. Don't design mulimu some strawberry. Mango, banana, ice cream, strawberry, then some lime. Yeah, to give it that. Oh wow. Ale, thank you so much. I love mango madness this morning. Yeah, you know. Alright, let me bring this up. Ale, thank you so much. So nga bakusponsoring nga sponsoring but of course nga I need to look for the other half. I would so first of all nali nkola nga there is a home again in Namasuba that I would clean. Omanyi like you leave university you can't clean the home no sim no die of course nga my friends they don't know at school but nze kasatu mala lecture manzi lukamangu to go. So I did that but of course nazo zaitezi mala really but I would get people to support different people I would know never supporting us. So generally that is how I went through university. Naye waguma otyo butakemebwa because abaana bali ku university wafuna challenges like that like zowayitamu zonna atandika okulowooza kuba blessers kubanga naate babeerawo kituufu. So how did you move okuyitamu okukemebwa kwonna? So anyway ekyasinga okunyamba I think one nali mbeera waka with that sister of mine so after school you're expected to go back home but two I think oba nalina ebizibu byange I think nalina ebizibu byange and so sagentinga nnyo involved in groups I think sadina nnyo groups because jukira nkugambe school after school olina okudduka mangu n'okola so actually nze saagenda nnyo na mu club at campus. I went to club once nagendayo once. I remember they poured alcohol on me nga kati bya club astagfirullah. So I think sabeera nnyo mu university life to be influenced. Sijja gamba nnyo nti nalina nnyo empisa but also because obeera nnyo mu baana ba university tomanya what they tell you maybe tukole kino group influence and then I wasn't staying at school kwandaba pressure endala abaana gye balina aba campus when you stay maybe oyina ki hostel you wetaga ka hostel ko kubeera nice so there is pressure to maintain. You want a TV, you want a fridge, you want this so I didn't TV ya bulijjo plasma yes so I didn't have that pressure cause nali nva waka. So do you regret that or what wabeerako muwala? Actually I don't know but okay I would have missed it but something else happened that I feel like at least nange ku university this is what I enjoyed. What happened? What happened is kati eyo semester gye tuddayo to ng'abantu beesimbyewo natuuka ku ssomero ng'abaana 7 boys beesimbyewo nga temuli muwala yenna yeesimbyewo
So kati jokingly I was with my friends nga tulina breakfast. Nga naye kyemwagala okuŋŋamba mu university yonna. Temuli muwala asobola. Temuli muwala yenna asobola okwesimbawo. So jokingly ne mbagamba ngenda kwesimbawo. Kati naye it was a joke. Naye naddayo eka ne ngamba but actually what does it take kwesimbawo? So ne ngendayo mu office ne mbabuuza what does it take omuntu okwesimbawo? Ne bangamba as long as you've never gotten any return, then you pay 100,000 for a form. 100,000, okay. 100,000. So I think I even had it. So nesimbawo just like that. Akasente kafika jukira ngate sina sente kati. Nyingide mu campaign. You know? That's why I told you I have this sometimes of a silly determination. I just thought, why isn't there a woman? A woman, yeah. So, nensoka, okay, nenfuna form. Nengamba, okay, now what next? Sina senteza posters, campaign, you know? wetaga motoka, wetaga sibirina, wetaga engoye. You know? Hey. So, but I had decided ngenda kwesimbawo. So anyway, I started talking to people. Mumanyi, Nesimbio. I started talking to different people. I even talked to Honorable Sencha, the late. Yali ina printing, so he's one of the people who did for me posters. Okay. Yani omlalao. Nenjoka abantu enjawulo waliwo my brother yali yasomerako ekibuli demonstration. Na ne bampa HM wabwe nampa band for on nominations there. Obwana ne bujanga bukuba band. So anyway, I talked to different people. Other people were surprised that I'm standing, but people supported me. When I got support. You're favored, you guys. I know. Nemfuna mukwano gwange twasoma naye kati ye of course she's a planned kid nemugamba no kati netaga engoye. Mpulira. Kati nangoye nga jangweka. I went to her home netandika okufitinga mu mwenkana size. Try to enkanao. For her she's now still tiny. Nagejama used to be tiny. So nengena ne wardrobe ye nenegezamu engoye nampa for of course that campaign period of course nga nnezizayo but nenfuna kati awo engoye kye kirala engoye tezaliko mateeka tobera nnyo musana bambi nedda bambi hani no hani nakamuga yampa engoye so tekwaliko mateeka kye kirala so people started to support now of course era it's different from people who already have money and already have budgets. Kati nzijukira nga aba FDC bangamba njukira nze nali ngera kwesimbawo nga independent. Okay. Nabe FDC bangamba kati gwe jangu obere candidate waffe tukuteke mu sente tujja kikola kogwe number yes. Nenzikiriza kati nzirayo eka I have one of my other like cousin sisters Mariam Munyumiza muna inesibyo bichi ataba FDC bangambe mbere candidate wawe buli chimba chikole agamba muna byonna bikole naye togenda mu FDC anti at that time ya FDC byali bichali angamba muna ye bajja kubuzaawo bichi ngambe ebyo kambireke I go independent agamba wesimbewo but don't go ne politics ngayitaga ng'oli yeah, tough skin. Era bwecheta era most people were saying tajja kumalako campaigns bichi era yali yetaga tough skin but I think me nali sifirawo nnyo because my goal was just to see a representation of a woman really yeah so my goal nali sifirawo nnyo nti njagayita but after the first speech after the nomination ninjogera bulungi bichine baga mulimu omuwala tugenda mwane ngando nyizo yitamu bona wesembe kuchi guild president wow. Yes in fact someone told me I must have been the first lady to stand in mobs it's not a fact I can confirm but people have told me I don't know if there is anyone else who had ever stood before me in mobs yeah so yeah nesoka nenjogera awo nbaga mulimu omuwala what nengolo ba promising ze bikintu singo obulya bikiyo geno kyusamu mobs oba na ba promising na bichi I said sigenda kuliwa sibikira big kira because remember I really yes ekintu kyagwawo suddenly but I wanted to prove a point a daring person sometimes so I dare nenga kanchikola ndabe
So but ekituleeteddeko emboozi nga ngamba how final I feel like I did something at campus. I feel I enjoyed it. Abantu bansupportinga abaana waliwo abalenzi abava ekyambogo ne beefomingamu tiimu nga sibagambye okunoonya obululu waliyo n'ab'Emakerere ne banoonya so as just ate omanya abaana ba campus nga bwe babeera n'eddalu kati ng'olimu tutambula ku mmotoka ng'olaba abaana bali waggulu ku mmotoka bazina they are risking their life. In my heart I'm like, you people don't risk your life. Mwina medical insurance muleke mube waggulu okitegeera ate nga nange era sibyendika ennyo mbu nfiiraawo. But that experience was my best. Okay, so we twamala campaign sayitamu bambi sijagamba nti banziba sijagamba nti banziba of course finances obululu bwo bwetaaga sente wala isayina sente nafunafunayo kale ebintu poster obusweet but I really didn't have a team, a solid team kuba even that team zeekola zokka abantu beekola bokka naye nga sina nti plan so sayitamu. But what happened is I enjoyed that period until I think a shift happened in me. The shift that happened is I stopped seeing myself as just Noro. I started seeing myself as a leader. While twamala campaigns nenga banayinzireyo mu bitabo byange nsome. Wamaliya mu position ki? Positions over 4th, over 5th. Sali maaso, sali waggulu nnyo sijja kukola. Tewali wabi. Yeah. So nengamba kati kanzireyo nsome ebitabo byange banaye bino ebintu. I remember some of my friends even banyigira banaye no lwaki ogenze mwezi of politics nosoma ebitabo biki so nzirayo mu bitabo naye kati as I decide to go back to my normal life before the campaigns it wasn't possible because it's like buli omu yali unrecognized antegedde so nga ntambulako campus buli omu she's the one banaye abalala abawala nga bagamba naye as we gave you the celebrity nga yes so nga kati biri bye nali nkola oba okugenda eri mu bufunda gye twayitulira breakfast kati start to avoid them but I think that is where the shift came and I realized I wanted ndowooza we najja ne passion egamba nti I want to empower women. Yeah, I remember that is the shift. I felt I had become a different person. I wanted to be a leader. I wanted to create impact in the world. Nakyava ku ngeri abantu gye bakurecivingamu like especially the students. Naddala abawala nga bana you inspired us. So I thought nempuliyanga bambe inspired these people. So I felt I always wanted to be. So where did you get the confidence? And amaanyi go gali ludda during the campaign. Ogamba confidence eteyo confidence azino okukwirira mu basajja nokulanga wayimide mu basajja manya abasajja batiisatiisa bali so intimidating. Yeah. Simayinanga wabula sijja kulimba. I don't know where I got that confidence but I know that of course sometimes you would speak ng'otya naye olumu ate sometimes omanye olumu oyogera nga munda omutima gukuba naye nga bali bo tebalaba nti gukuba. And then okay I was also part of another organization bali bagiyita youth for human rights. So nga bali batutwala olumu. Oh okay. Creating a room. You can kakola chi. Raymond. To tap, I think, to call them, right? Yeah, that's when I tap it like this. Yeah. At Inkonzi. Yeah, our reception. I was open a message in table this and this needs service. Table 3. Yeah. Table 3 needs service. Okay, this is good technology. Wow. Raymond. Okay, kale asamosas. Yeah. Kachembuza fork nakambe byaki. Samosa. Okay, thank you. That use others I think you should take this thing. And then others that use Okay. use forks. Yeah. Okay. Yeah. And my chai? Njagala nga nange kali ka glass. Kale. Thank you. So confidence eyo. Do you think to waliwo omuntu alina okubeera byalina okweteekamu okubuildinga confidence oba omuntu bamuzaala agirina? Actually nedda by the way. You can build confidence. How? You can build confidence kubanga actually kyesigambe nze nali very shy. Nali very shy at school era kati abantu be nasoma nabo era beewuunya. I used to be shy and very quiet. Naye where I realized that you can build confidence
Okay, another thing that made me want to inspire people, there is a gentleman when I was in a certain conference, not too inspiring. So in my heart I said, what he's doing is what I wanted to do. Ate ne manyo college ekintu no kubanga njogera mu bantu that means no one confidence. So you can build confidence. How? First of all, it starts with your mind. Okimanyi nti buli kimu kitandikira mu mutwe. So once you know that the power is in your mind, that means you start with your mind. Nga bolaba health. Nti kyogenda oteeka mu mubiri kigenda ku reflecting. Buli omu ajja kuba akiraba. Omuntu ali obulungi healthy sikula obulungi abantu nga wekwala ali obulungi exercise nga bwayimirira awo n'oli atabikola oba obalaba. So it's the same thing with your mind. Ask yourself every single day, omutwe gwange nguliisa ki? Nguliisa ki? Nguliisa lugambo? Nguliisa bivumo? Nguliisa hate? Nguliisa ki? So first conquer your mind. Know the most powerful thing is your mind. Tandika ogifeedinga information. Information egamba you are good enough. Information egamba you are valuable, that you matter, that you have what to say, that you can impact lives. So that olekera okweraba nga omuntu ali nothing. Omuntu atalina kyasobola kugamba abantu. Yes? Because confidence eva kuki how I see myself. Not other people how they see me. How I see myself. Ate ekyo kitandikira also ne environment zetwakuliramu. Kati olaba environment yange nakuliramu n'okulira mu mbeera embi ennyo. It affects your confidence. Because that trauma affects your confidence. Kati olina okumanya nti yadde nakulira mu mbeera mbi, nakulira mu bizibu bingi, that doesn't define me. Exactly. Sigenda kwetimba akapande nti banaye nze nga nabonaabona nnyo era banaye nefiringireko sorry. No, it's not going to help. Yes? So I need to say whatever happened, but I'm here. I survived. So you work on yourself, you feed your mind, you challenge yourself. Tubeera nnyo mu comfortable situation. Oli awo olinza ndi mukazi sisobola kukola kino ekyo kyabasajja. Wano obeera n'ogamba naye saasoma kugenda wali omulimu ali anaagumpaza taasoma. Exactly. So teweesaasira we challenging gezaako okukola ebintu. Yigayo ekintu okikole, weba business gitandike, weba olina skill gy'oyagala giyige. Ate waliwo n'abantu abeera negative newankubadde gwe weeyagadde naye ng'oli kasukako bw'ati n'ayagala okibeere. How can you control such people? Exactly. Now you need to actually ekyo kita confidence. Olange twale eri abantu b'obeeramu tewali kintu kita confidence ng'abantu b'obeeramu. So you need to choose environments also z'obeeramu. You need to try to choose environments. Oba obeera n'ono mukwano gwo nga buli bw'onyumya naye ye ali negative n'oleta idea naye njagala kukola kino. Onookisobola gwe ola akyali maguni naye ate gwe ng'otandika omanya noono wrong company. Mbeera n'emikwano egigamba bambi ogezezaako kola kino. Nalaba nawulira gundi yakikola oba tugende tumwebuuzeeko oba tukole bwe tuti. That is what you want. So your environment. Ate nze nina ekintu kye neeteekamu kye nakkiriza si buli muntu alina okwenjagala. Olaba talina kunjagala gwe bakiteeka nti no buli omu alina okwagala Ruth. So omu oyo bw'avaayo n'aŋŋamba oli omu kasita abataano banjagala so kangenda abataano. So I'll focus kwabo abataano abanjagadde. Bw'atanjagadde kulaba nga missed call ate nga ya payphone sina bw'ojja kukuddiza. So basically. Exactly. Ate nakiri kyogambye ne self love. Naye bw'otandika okweyagala confidence ekola kitandika okujja. Because for you to not have confidence, it's like obeera ogamba maybe I'm not lovable, maybe I'm not good enough. Yes. Bw'otandika okweyagala, whether someone else loves you or not, weeyagala. So those are some of the things that start to build your confidence. Omwami omumeetinga ddi? How did you meet? Okay. So actually meeting later on. Many manya campus awo manya abana basinga bafunira relationships. Okay. Yes, I met him there, but we didn't like. Okay. Yeah, I just knew him. Actually, namufuna later on, because when amala okusoma nenkola. Actually, when amala okusoma, I got opportunities. Nintandikawo ne organization yange ya success chapter nga tukola inspiration talks masomero, tukola mentorship programs, ne tukola ne girls leadership academy. In fact, nengendako ne Mandela Washington Fellow. I don't know if you know that program. Waliwo nga
President Obama yagitandika in African countries nga selecting youth ababa bakoze ebintu ebyenjawulo mu ezo countries babatwala mu US ne mukola training. Yes, so I was part of that program. In fact, we were the pioneers in 2024. 2014. Mwali mukyala wa Mulondo. Yes, naye kati abo bajja later on, I think. As we were the first. Yes. Yeah. So all that time kati namala okusoma. Naye sokolindeko. Okubanga Obama akuselections omwana. Okay, yeah, kenyini si selecting ekitongole kye. Yes. Okubanga oli one of them. Yes. Oweri. Yabanga basanga ajja n'akunganya obutabo. Yes. Kyakulisa kitya? And what did you pick from that? It was a privilege. Era kyena picking. Dawati. Strong. On this. Raymond, amanyi waliwo ka strong ne ka mild. Kati ampadde ka strong olw'empewo sebo. Ola ngambulamu ku maanyi. Thank you so much. Yeah. So nteddemu ki nakyo mulimu ki? Mulimu honey, garlic and lime and lemon, steamed together. So that honey had so dissolving with the lemon and ginger, then added some water. Okay. Thank you so much. Have customer service, customer care. You do? Even explain wabera abamera nga tebabimanye ebirimu. Kanyamba ye actually nayo kimbulire akadawati. Actually wobo inamu kasenyi. Yes. Sinagenda na musawo. Chiwed. Olaba onokumanya kichonya kikola ki mu mubiri gwo. Munnange. Thank you so much. So that's it for now. Yes. Thank you so much. Kale mukwala. Yeah. So okuba nti okinga mu kikigo kya Obama baselectinze as among the people they selected over around twali bameka over like 18 abava mu Uganda. Did you see it coming? Of course not. I didn't see it coming. Just nze jukira nali nga bwe nkugambe nali nfunye passion eyokukola ebintu ebyempowering abantu. So even after school nafuna omulimu ku MUBS, Makerere University Business School. Nenkola kwa mu public relations office yabwe. Then after I quit that job to start the organization empowering abana masomero. Actually nina n'obutabo bw'aba teenagers. This is my 4th book. Wow. Nina obutabo bw'aba teenagers nga bubulira abana ba teenagers how do you make the right choices. So nga tugenda mu masomero nga tusomesa abana okwekiririzaamu. Then tukola ne leadership academy y'abawala nti nga tuselecting abana mu masomero abalina leadership potential kati ng'omuwala nga tukuyigiza how do you speak, how do you do different things. So I did see it coming, but nga bw'ogambye nti it was such an honor. Yes, okugenda US and meet with fellows from other countries. And that was your first time kunyonyi? Yeah. Actually, it wasn't my first time kunyonyi. Waliwo program gye naliko endala. Ku MUBS. Okay. MUBS njuka nkambe nakola mu public relations office kati awo waliwo manyi namala graduating I graduated in 2010 nenkolerawo my masters nenjoininga masters so waliwo program exchange program so netugende India for like 4 weeks. So it wasn't my first so meetings abantu two meetings by youth from different countries. From Nigeria, from Kenya, nensi endazo tawulirangako manya. Different African countries. So it was nice to see all these young people doing those things. So yes, nawulira bulungi. It was an honor. Obama ye mwamulabako? Twamulaba bangi. Yajja. Because twakola bagita town hall. Najja natu addressing. Ate kati because me nali nkola nnyo ku women empowerment and girls. Ate ffe twafuna another opportunity. Muka group akati netu meetinga Michelle Obama. Actually I have that picture. So in a smaller group, Obama, we were many, like all the fellows, but then this was like maybe 20 fellows. Abakola work in women empowerment or girls, so netu meetinga Michelle Obama, and she's beautiful. That's what I remember. I was like, like physically, she looked so beautiful than all the pictures we see. President. I don't know. Okay. But we were inspired. So yeah, it was a good
feeling a good privilege. How is she? Because what we tumulaba nga ayagala nnyo abantu bw'ali mu byaddala nga si bya camera. Yes. Wow. She talked to us, she encouraged us. We just had a meeting with her. Okay. So badde okyampusaamu ng'ontwaleko okuzaako emabeggamu eyo programu ya Obama nti bwavaayo n'okola organization blah blah blah. Yes. So kati awo actually nekola organization but later on it got a bit of challenges. Nenzirayo mu employment nentandika okukola then around over like 2020 like 2019. Yeah, that's where I got into that relationship that I talk about. Yeah, then I got a child, I got pregnant mu COVID. Actually mu COVID nali maze okuzaala. Mwabazalya mu COVID. Mwazalya mu COVID. Was around 2019. That was really fast. Olwamufuna lubuto. No, okay, nali mu manyi a bit. Yeah. Okay. But anyway, you're right. So I don't actually go so much into details of it, but I also don't want to say it was so fast. So you're right, actually it was so fast, and that's how I realized that it actually didn't work out well because of that. Yeah. Kaizo manyo kudawo neneegumya nenga olwokuba we wafiirwa maama oba onoonya omukwano so ofuna omuntu n'akulaga nti akwagala oyangwa mangu before you know it ng'oli lubuto. I wouldn't say it's because of that, because I mean mama yali afadda, but I had been there around. But I also think maybe I think mama, I think maybe I didn't have proper, and I don't want to blame anyone, but maybe I didn't have proper, what is it called, mentorship around that area of choosing, how do you choose a person, yeah, because I've always made all my decisions by myself, because really mbade sina nnyo bantu gwe mama wo the mama wange, yeah. But so yeah, I got into we got that child, my daughter, who I love so much. We bought a house. Okay, he contributed most. Of course, but it was both. Yeah. Netubera all together. Then, what happened? So in 2021, katijukira from 2018, 2019, 2020. When your life is, by the time you realize into obulamu bwange bubi, buba tebufuse bubi at that time. You get what I'm saying? Yes. Chiringa by the time you bogenda mudwayo omusawo nagamba no botakola kino. Ogenda ogenda kulaki. Kiba tekitandise kwolwo. So kitegeeza kiba kyatandika dda, but you're not seeing. Ate fe abali ntuba tukiraba. Like for example, nda obufumo noga halayo naabo. Yeah. So but for me my wake up call happened in 2021. Okay. So that is how nali ntambula mu nju, and somehow ne weekwata amaaso go mu mirror, like you stop ne weetunuulira, and then I had this voice ngamba Nuru babaki, like what happened, okitegeera lwaki eddoboozi ligamba bwe lityo? I think because nali ngamba like what happened, why am I living this life? Because in 2021, first of all, I had a job naye nga sigwagala bulungi, nga yes I'm being paid naye nga I'm stressed financially, nga ndaba sente distressed buli kaseera olaba sente tezimala. Then I also had a bit of responsibilities. I have my other siblings I was taking care of. Then when nayo wait nyingi ate abantu no by the way ngabogambe bali bangamba ngezi naye somehow I don't know why I wasn't seeing it. Yekiranga ndi depressed, na relationship eri awo eri challenging, nga ndaba I think why I asked myself that question, Nuru, what happened? Because jukira olugendo luli lwenkunyumiriza ngolaba omuntu aina potential, right? Omuntu aina opportunities. Omuntu has even met President Obama. You know? Omuntu has traveled quite a bit. Ate aina ne organization endala bagita Generation Change. Nayo yalinga etutwala to do trainings in different countries. So I've had opportunities. So agamba nti
maybe I didn't have opportunity. So agamba, I didn't study, I have that education, I'm a hardworking person. So I think why that voice came in is my life, the way my life looked was not supposed to be like that. So Nene wasn't know what happened. So I'm making a decision that, you know what, I want to turn around my life. This is not what I want. I want more for my life. I want to believe in myself. I want to do amazing things. You go to schools, you inspire people, you're making contribution to the world, you're doing things. Like, what happened? Why are you So here? do you think olwokuba wali oyingidde mu kintu ekiri serious like family kyakudivertinga oba along the way ng'omwana emaze okujja kubanga sometimes abaami batukyusa like I don't want you to do this. Not really, Bambi. He didn't say that. But honestly, I don't know what happened. Maybe he didn't say the words, but maybe the actions, I don't know, but he didn't say that. I don't want to. But though is Ejemiaka, I felt that the life I'm living was not the life I was supposed to be living. Okay. So nitandika ogamba, but what happened? Sikyalina self-esteem nga gye nalina actually nali sikyagana kulaba abantu nga mbeera waka ate n'omulimu gwe nalina nga tukolera nnyo online katwegamba mu covid kwegamba. So nentandika journey nengamba, you know what, I want to turn around my life. So the first thing I did, nengamba, okay, now I need to reduce this weight first of all. Olwo ogirabye? Njirabye. Ate we nagirabira. Yes. It's good. It's good. Thank you. Yes. Thank you. So, ate we nagirabira munnange mu mirror nali sigiraba naye we nagirabira when I took that picture I shared. Yes, yeah. When I took that picture, but this is how I look. Is this Nuru? Is this me? I even got so scared. So awo netandika journey. Of course nensooka nengezaako okugulagana amadagala ge batunda ne gatankolera. Nenga bino kansooka embireke netandika nensoma ku intermittent fasting. Bambi nakola, I really actually lost. I'm just gaining back. Okay. I need to go back. Really? Yeah, you're looking good. But I had like really slimmed. Even my self-esteem started to come back. I also want to read more about financial empowerment, because I want to have money. Yes. Self-love, confidence. Yes. So I started doing different courses, reading books. You're digging deep, you're reading, you're listening to things, like you're working on your mind. So I started to, slowly by slowly, I started to have that positive mindset. I started to feel that esteem. Into financial net and even more training opportunities. Yes. Then one day I just woke up and I went on my page, I put Nuru Boss Babe on my TikTok. And for me, Boss Babe represented someone who's empowered, someone who believes in herself, someone who's doing well financially, someone who's inspiring other people. And then I also wanted to go through this journey with other ladies. Okay. Yeah. It's not that I had arrived. I don't believe I've arrived. I believe I'm still on this journey, but I wanted to do it like we do it together. So I put on TikTok Boss Babe. So I just started sharing lessons, sharing things I was learning. And like ladies followed, ladies would inbox me. They'd be like, Naima, I also experienced that. People would tell me, Evana, you're changing my life. Yeah. So then I decided to do for them a course. So how do you pick the content with yourself for TikTok? Because I see your page is doing so well. How did you come up with that? What about TikTok missing? Or because some time back then comments, yeah, such stuff. So how do you pick your content? And even the bashing for internet, how do you handle? For interesting about the bashing, the bashing, by the way. Lovely. And if I see the bashing, I'm going to block you. Thank you. That's your account. I tell people, you'll go in my comments. You're not going to find a negative comment. Yeah. As soon as I see it, yes. Blocking it out. You don't belong here. Yeah. So you rarely see negative comments. It's content. It's more of, okay, at first,
nali nkikola nga bwe njagala. But with time, when I saw that people are actually learning, people are actually being inspired, so now I'm committed to it. So I think about it, and some of the things that I talk about are things that olumu mfuna inspiration as I go through that day. You know, you're inspired, you write it down. Then also, like I continuously educate myself. I listen to different things, positive things. I read books. So when for inspiration, that's what I share. Yes. Era nga tuongera okugazako mwaka ako kenyini. You only talk about self-love mu content or TikTok or anything tebakize. Ngola kijja kuyamba omukyala. Yes. I talk about self-love. I talk about financial management. I talk about confidence. I talk about how do you network, how do you get opportunities. Yes, so I talk about different things, but mainly for women, umchala, wajayo tia, sibya kwesasira buli kaseera. I also talk about financial abuse. Have you heard about financial abuse? Financial abuse. So omanyi nti boogera nnyo ku physical abuse. Omusajja nkuba, by emotional abuse, maybe yes, but also there is financial abuse. Community so one of the things I was doing I found out there is also something called financial abuse. Financial abuse omuntu asobola okukola ebintu so that you don't advance financially. Ate asobola obikola mu ngeri, sometimes it's even in a loving way and you don't notice. For example, muna sweetheart, kati nga bw'ozadde omanyi bebeera wano ewaka. Abirira abaana nze ngenda kukola ndeete ssente ogenda nakusasula omwezi. Now on the outside it looks good. Doesn't it look good? Yes. It looks good. But omanyi okukola is not just about the money. Because bw'okola, first of all, obwongo bwo expanding, you grow as a person, you network, you get a support system. Now imagine oli waka mwaka ku mwaka. First of all, sometimes agamba ngenda kusasula emyezi ng'esatu ena, omwezi omulala nagahaba naye leero byaganye, leero bikyatona mukola ki? Tina school fees abaana, ate kati tulina okukola kino. So ekyo weekiri. Naye ne wabeera consistent, era it's not just about the money, it's about growth, because okola kukuyamba okula ng'omuntu. There is something it does to you, even mentally. Notabeera nnyo na depressed kubeera nga the only thing you're thinking about is the kids, mwana, diaper, man. Yes. So that is one. Endala ayinza ogamba alrightly tojja kukola. Sina byalaavu kati. Naga tojja kukola. Bw'oba mukyala wange kwagala waka. Choose. You have to choose. Oba okola oba tokola. That is also abuse. Oba niwabagambe genda okole, but he's making it hard for you to excel at that job. How? For example, amanyi nti Ruth akola ku TV paka ku saa 3 oba amala okusoma amawulire paka saa 3. Yes. So togenda ku expecting Ruth kubeera waka saa maybe 3 zennyini. Yes. There is time to move. So sometimes he can make it hard for you to work or to excel at that job. Oba nakuteekako nnyo amateeka okola kino oba ozuuka okufuluma n'agamba asooka onfusikirayo jjaawo. Okitegeera. Actually nina mukwano gwange ye omwami amugamba ye talya mmere ya mukozi. Okitegedde? So mukazi wattu alina ogenda n'akola oba akomyewo ssaawa mmeka ate talya amatooke embugano masuulemu linyige liboobeze. Surely isn't that ekinywa kya boxi okulemesa? Agambye kola kale kola naye sijja kulya mmere ya mukozi ate sisula. Ovuddeyo ssaawa mmeka mufumbire waka ofumbe kumesigiri. Ate nekyenkugambye ate sometimes they also do it sometimes it's in a loving way. Zamunaye baby mmereyo yempomera yokka. Right. So I had one of there is a girl I was talking to her ngayogera bwati in my mind I'm like this is financial abuse naye takimanyi namunaye bba wange talya mmere y'abakozi nze nino munange talya walala alya yange yokka. So indirectly, as much as it looks like love indirectly it's because kigenda kugana go advancing at a certain point. You may even give up your job. We're drained. Yes, because how do you balance? Enokera kumacha maybe nomuterako chai bichi then olina okudduka ku mulimu, then olina okujjayo abaana, olina baddropinga, olina okukola ki. Actually n'ekirala society erimbye abakyala nti tulina okubeera superwoman. Superwoman ng'omenyeka. Olina okubeera superwoman ewaka, making sure
olongosezaawo oyozeza ofumbye emmere wadde omukozi waali bibyo abaana oba tute ne beebaka ku makya bajeeyo komawo waka fumba emmere ate kola ate you have to stay in shape ate at night you have to do exactly so you that means but remember kati omusajja akolaki kulya kwebaka so who's definitely going to advance more financially? It's the man. Exactly. Ate kasafuna. Yet again and spending a lot of time. Ngaloza ku bino lero tulidde ki. Do you know that even just thinking about daily food is draining? Thank you. Lero tufumbye kano ate nkakyusizaamu ntya kubanga katuna bijanjaali. So for you as a woman, you spend most of your energy and your brain power thinking about the small things. Ye agenda komawo, he's thinking about bigger ideas. Nkoye pozi n'omupiira. Big ideas. Ate n'omupiira, it's just relaxing. Yes. It's not like it's draining him. So Jalaba, for them, they will have more time to think and do big things. So abakyalo butakola bintu binene. It's not that they don't have that potential. Yeah. We spend our time, and you don't blame us. It's what society has told us that for you to be a good woman, be no kola. Bitukuze tulaba. Chovola bagamba omukazi akaddiye mangu atashita akaddiwe yeyatika olubuto yasula atuna omwana akaba alina okukola enkya ennyumba eddugala omukozi amulumya omutwe ate n'omwami naye aluddeyo basika bena nabitunuulira olabirira omwami olabirira awaka ate olina okuba nga olabika bulungi otherwise tugenda kuzzaako ennyumba yonna eyinza okulwala ng'obeera ku bugere gwe bw'olwala ani abeera ku bugere omwami tajja kusigala but everything has to be perfect. So anyway, another form of financial abuse is okubeera nga taku-involving even in the financial decisions of the home. Nti aguze ennyumba naye kati tomanyi documents biki oba agenze akutte ebintu by'ewaaka agenze abyewoleddeko ssente ennyumba bagitutte. Abakyala bangi bayita mu mbeera. Me that happened to me actually. I told you we had a home. So lumu ndi waka mukyala neebase bankonkona ekimuli kya waka kyebase. Okay, it's not that I was sleeping but I was home. Bankon mbu you have 2 weeks to leave this home. As in? Because the owners of the home want to occupy the home. The owners. Now, what do you mean? The owners. What do you mean the owners? Actually, I don't remember the period, but I remember a time he brought for me documents to sign. And you signed them. Nachala nasoma. Nachala nasome documents. Trust auntie Wady. Ateka nkubulire. It wasn't even force. I'll not lie to you. Yes, I understand. It was like signing grako kubina ebipapula. I thought, what? Well, I didn't read. Sigo kabakyala bonna. I didn't read. Omwami kasita leeta n'agamba signinga ku papula bino nina kyengenda okubikozesa. I didn't read. And up to that point, nali manya I'm empowered. That's how I realized, even at that point, I wasn't empowered. Now, I signed documents, I returned. So later on, that's when I can't wabongo webuddayo. Those were the documents. I did what? I signed. So that is also now financial abuse. One, financial abuse on the side of the man, but also one of the mistakes us we make as women. Some of the things I talk about in the book, I talk about the mistakes we make. Nti okola mistakes, and you wake up maybe in your 50s, ngoli mubanga, because you made certain mistakes along the way. Okay. But also it is financial abuse. You really need it to. Oba sende yewolerako, oba yakola ki, oba yagitunda, I don't know. But also no, olanga mwagula ennyumba mwembi. Bakyala bangi bagula ettaka n'omwami okola naye akola. Mukwata kasene mugula ettaka. Bwe mutuuka okugenda okusayininga wali. Osoma nti bakyala bangi basayininga nga ba witnesses. Yeah. Anti bakimanyi. Omwami amala kutunda ttaka nogamba what tasobola biki bagenda okujjayo endagaano so kati wali witness okwata mu mbina binangaani so nsaba naawe osobola okutangazaawokko ku mukyala wange kyensobola okutangazaako nti tulina okuppanga abakyala akyala akatabo nkayita wake up call nti for me my wake up call was through challenges
yours shouldn't be through challenges. Tulina okuzuukuka and we look out for ourselves. Ate ekirala ekintu oba tokimanyi bulungi kati eby'ettaka oyinza okuba tobimanyi, tomanyi tayita efaanana tomanyi waawe ensayininga, tomanyi ki ekiraga ani nannyini ani atali nannyini. Consult weebuuze muba mugenda okusayininga, genda ew'omuntu omulala abimanyi eby'ettaka oba looyo oba ki, mwebuuze nti tugenda kugula ettaka. Omwami mugambe ntya? Mujjeko ntya endagaano tugende neebuuza? Ne bw'otagenda kwebuuza ogamba okay, so to plan nti olunaku gundi genda tugula ettaka. Okay, but you as a woman you don't have that information. Tomanyi maybe nakyapa wekifaanana, tomanyi maybe ki ekiraga nti nange ndikumba obwannannyini, kati tolinda ng'ogenze. Funayo olunaku olulala mugambe ani amanyi eby'ettaka. Abantu bangi abatunda amataka. Infotrust Properties. Infotrust. Ahagende wa mukyala Halera. Mwebuuzeeko. I know she will be good and show you information. Agambe ekyapa nno kifaanana bwekiti. Eno block number etegeeza bweti. Eno etegeeza bweti. Wano musayinga. Gano amannya agali wano be bannannyini. Okiraba. Like be informed. So abakyala us okuwona ebizibu ebingi tulina okubeera informed. Kyova olaba njagala nnyo okusomesa nti bwe tutasoma bino ebintu ensobi ogenda gigwamu ate nga nnene ate nga n'oluusi ffe twagyesuulamu nga bo wagyesuulamu tisenga wali otegedde. So tunoonye nnyo amagezi olaba information right now. Actually we are in the information age. Kitegeeza information mungi twagala kusoma mungi. Ate ne bw'oba toyagala kusoma there are videos kati eno video like look for people abagira abasomesa. Twesomese munnange tulina okwesomesa. Kyensinga okwogera bw'oteesomesa ogenda gwa mu nsobi. Ate look out for yourself, don't over trust. Of course waliwo abasajja bambi abali trustworthy, but even then at least buuza ebibuuzo. Kati nga bwe nagenda okusayininga, why didn't I read? Because I didn't know. Ignorance oba trust. Nate ng'osomye ate nga nsomye nina ne master by the way ate ng'osomye naye just jjukira bwe tuba tusoma ebyo tebabitusomesa. Okimanyi real life tebamutusomesa. Okitegedde? By the way it's so wrong. Nti omala egyo gyonna emyaka olina ne masters naye real life nga tebagikusomesezza. Real life nti ofunye ssente ozimanaginze otya. Okimanyi osobola okufuna ssente ne bakubuza omwezi olinawo mmeka nga tolina. Naguli omwezi ne tukulaba ng'okoze after like 10 years ne tugamba munaye Ruth okoledde lino ebbanga naye kikyolagawo nga tewali. Okimanyi up to that point I wouldn't say nti nina kyendagawo. Yes, so all those are mistakes ze tukola ng'abakyala. Wano n'endala gundi wakola bwe nayagala ennyo nti ebintu byonna okweteekamu ng'omukyala okwessaamu. Banaye nsaba bukyalengeko n'abantu bange ebintu omukyala omanyi njagala nnyo abakyala n'abaana kati waliwo ebintu by'olina okweteekamu gwe ng'omukyala nga netaddemu ssente ebiki ebyo bintu exactly. So investing bakiyita batya mu Luganda? Okwessaamu essente. So investingamu bwe tutera okwogera ku investingamu omuntu ayinza okwebuuza bulowoozi kangula akagato kangula akakooti. But investing first of all banaye njogera nnyo ku bwongo njogera nnyo ku bwongo because everything starts in the mind. Obwongo bwo bwe buba buli wano tosobola kufuna kintu kiri wano bukomyawo. So kitegeeza bwe mba njagala kufuna ekintu ekiri wano nina oku elevate. Bwe mba njagala neegomba obulamu bwa Ruth kitegeeza waliwo Ruth ky'amanyi kyesimanyi oba kyakola kyesikola kyenina okufindinga out to Ruth. How are you keeping yourself? How are you having a positive mindset? So that means you need to fill that knowledge gap. So first of all kusoma bannange ate abakyala tetwagala kwessaamu ssente. Okimanyi ekintu ekimu kye nali ngamba wali mu master class nti omukyala kijja mwanguyira nnyo okukwata emitwalo 2 agule ensawo oba 2 agule engatto naye aga 2 tajja guteeka mu master class. Oba ne bamugamba akwaga 2 just leetako 10
ojja osome okimanyi twasoma ebintu bingi kwolwo olunaku. Yes. So much. So kati waliwo abakyala at least gwe no wamisinga nga waliwo ensonga kati waliwo abamisinga nga tewali nsonga. Kumi iteeke muki okitegeera. So one of the most powerful tool I've discovered is knowledge. Yeah. It's knowledge because bw'omanya ekyokola kati nsomesa nnyo abakyala nti now tomala signing. Imagine if I had that knowledge before, I wouldn't have signed that document. If I knew how to manage my money well, sandibadde nga ndi so broke ngate already nina all these opportunities. Yes. So first invest in your mind. Number 2, invest in yourself munange. Ate we tugamba invest in yourself sinti bigenda kubeera very expensive. Akagoye akalungi of course mbo budgeting kambale otambule ng'owulira bulungi nawe confident, you know. Toyingirawo n'omuntu anakuwayo akalimu akulaba ng'onyumye. Okitegeera ndaba nnyo abantu agenze mu event, maybe it's a business event, naye nga bw'ayambadde nakati munayo nafuna otya opportunities n'omuntu atya n'okusemberera okwogera ndana mu katebe n'agamba sokoveeko kyalanoolo atuule. Okitegeera. So invest in your appearance. Tugezeeko okulya ebintu ebiri healthy, tugezeeko exercising. It's a bit hard, even it's hard for me, but at least I try to walk and I know that it's something I need to work on. Naye twe investing mu our looks, our health. Bulijjo investing in your health. No tambula, no exercising, even your mind ebeera sharp. Ebeera sharp, you have ideas. You're not always feeling tired. Ekirala kye tulina okuinvestinga mu networks and support systems. Network. Ate network tegenda kusanga waka webase. Kati otandika okyojja investingamu. Tandika okugenda awantu where people are discussing important things. Yes. Kati nga masterclass. Oshimanya, I met so many people. Until even that day senga nawe waliyo, that is when I would have met you. I met so many people. So that means abo abantu kati nabo begasse muki network. Yes. Bwotyo bwogenda abantu bangamba nnyo banayinyulo omanyi abantu because I'm intentional about it. Nze ngenda nnyo mwezi mu master classes. Newe mba sigenze nti nze ngenza okwogera. Nzigendamu nnyo. Nsasula ne ngendamu nnyo. Because another trick, omuntu asasudde ssente ogenda okusoma. Si wa bulijjo. It means whoever you're going to find there is a different kind of person. Yes. Is a different kind of person. Abantu tebavaluinga kusoma. So omuntu avaluinza okusoma is a different kind of person. So network, go to such events, ewali gye basomesa, be part of social organizations, oba volunteer work. So find a way of investing in your network. So why we are calling it investment, sometimes ojja kwetaaga okusasula. Yeah, of course. Some organizations kati ba Rotary Notary ojja kwetaaga okusasula membership. Naye nga jjukira onaabeera member, you are going to start to meet all different kinds people. Of people. Be bajja okumanya Nura akola bw'ati akola trainings. Organization yaffe yeetaagayo trainer. Otegeera. Ate awo kijja kwanguyira okufuna appointment. So invest in those networks. Networks zino. Nanga anyway okikonyeeko nti already zikuyamba kati nga Nuru kyakola kino ajja kuba asotukola bwati so ziba zikuyamba. And some people say your network is your network. Yes. Ate lwakuba abantu ensobi ate gye bakola. They start to look for the networks the time they want that thing. Okay. But by that time it's too late. You need to start building the network before you need that thing you want. Because it takes, and how you also invest in it, gwengo omuntu. Yes, omanyi, would I want to recommend you? Oba manyi, you know when I'm recommending a jakunswaza kamuleke. So also you, how are you as a person? That is why before you start looking for the networks, so how do you carry yourself? Your attitude. Yes. Your communication skills. But you can be a presentation. Put some kind of effort. You know? Look at this level of presentation. Put some kind of effort. Exactly. Instead of just putting shush. You know? No tambula. Yes, the way but still, what's the kazi kwa kunyikire ku skill? Chamba dolgwe revunze. Yes, it's just put some effort. So as you're networking, also work on your presentation. And then also don't just go there to network, ogendo osaba abantu sente.
it's not about that. It's about value. Yeah? At all networking, also you have something of value adding. Yeah, exactly. Don't be there and go. Ofuna bufunyi. Onunamu bunungi. Yes. So someone omuntu womulabyemu potential yinzo mugambo yinzo mu advice nti nomunaye bwokola kino ekintu kiyinza okukolera bwokola kino ekintu so omuntu bwalaba nga omwadde value they'll also easily recommend you for something. Mutajagamba nti kakati bemwogerako nti neteekemu presentation mbere nga nepresentinze bulungi byabagagga zengena kujja niwobanga olugoye lwo waguze muvumba okitegeera osookoza bulungi n'okagolola nawe kenyini n'onaaba n'otukula bulungi era omuntu akulaba tewakwadde ojjidde ku booda otuusa wali neweesiimulako kagatto nosooka n'ogendako mu bathroom neweekubako obugonde obufuufu ku maaso bikibeera ng'olabika bulungi n'okuba akakaluko bulungi nobeera smart kadyedwa nti mu nkwawa naye gwe omuntu okuwahaga nga wenna ennyindo enkwawa ereekaana tekikuyamba you understand so ate waliwo n'ekirala nti era nga tuze wali eriwo obadde ennyumba babala ogikutwalako embeera eyo wagivaamu tewadde otya engulu kuba bikusobera munaaye kikyogedde ekituufu naye ekyanyamba nali ntandise eno my boss babe journey what I call it boss babe journey nalinawo ku busente ku account nalina kale nali ntandise okudda ngambe endowooza okudda engulu akozesa ekigambo ekyo because I don't know what I would have done nga kibaddewo nga sina ya Doratan twanditandikiddewo so by that time nali ntandise ejjani yange ate nga ntandise kind of okupuulinga ng'olaba ekituufu kiri nti eno relationship terina gyeraga nga kivudde ku nnyumba before even the nyumba by the way omanyi otandika olaba nga ekituufu kyo it is not going anywhere. I tried to talk to see if we make things better. He didn't want. So I started to pull out as a person. Naye nga nkyali mu nnyumba. Okitegedde, nga yo there bino bye bagamba nti. Wano baddanga in your mind. So actually at that time, kyali kyokka ekikyansibyewo. The nyumba. So nga ngamba kati, tuveewo ate tutandika okupangisa. So kyekyali kitusigazaawo. So nakyo bwe kyavaawo so first of all byali bingi ebyaliwo saagala bitegeere ebimuntu tebitotorwa I understand byali bingi just imagine you're in your home and they tell you and you're looking for answers and the person is not giving you the answers and ye bannaye tubeere wano bajje batusuulira obuntu ebweru twesange ku gataliiko nfuufu number no you have your money genda ne tufuna a house tugenda nani with my daughter mambi naka of course got realizing and anything is wrong because I even tried to fairly get a good house for us kugambe nga bwe twali ne tuvaawo but byali bingi ebyaliwo but just not the only thing that helped me nti nali ntandise I have even some money. I don't know what would have happened nga sina ya Doratan. Mukama mulungi akutegeka. Ate jjukira nze nga bwe nkugambye my family history gimanyi kati nandizeewo awatali. Naye ekirala. How did you manage okweka omwana obutalaba buntuntu buno? Kubanga abakyala bwe tunyinga tumanyi kuyimba olugwinga abaana. Tulina okulaga abaana. Of course kati omwana muto oyo kyali kito. Mukwano abaana ku myaka ebiri abaatega ti mami is mad, mami is not happy, daddy alayika daddy agaye wati mami olaba daddy azemu bwati ateeka okuba akoze bwati. Me I talk to my girls ne bakugamba nti waliwo olunaku walinaaba mami ng'obuli bwoti naye nga mami abadde ki waliwo wakoma mami okuva ku mulimu nogamba mami banaye ngenda kwebaka nkowe tugamba mami alayika ku mulimu bamuyisiza bwe bakyagamba bwati ne bwati. They can tell and most of us the parents tulinayo obusobyo bwe tukola unknowingly ate nga mudamaging abaana. You understand? Anyway, I don't know if I completely hid it from her, but wakabanko ng'akulaba kwali tebyebulizaayo. By the almost sometimes akulanga why are you crying? By the ones njukiza n'amazzi mpira bambisi embeera gye baaze ndowooza mukama abalina wakuyisa to make that decision to turn around your life because kati nzijuka ebintu bye nali nneŋŋaabana wakati I see that I'm happier
I see a brighter future. Achovola ngambo no matter the situation. I think when you decide, Katonda ndoza akwatirako akitandikirako gwe ekitandikirako gwe when you decide ngamba when you decide no gamba I need better, you even start getting opportunities the walito funa loli ezokukwana opportunities of work byonna bijja nno byonna bijja yes byonna bijja so yeah. Did you talk anymore omwana mukola mutya parenting sala bigenda mu detail tuveeyo sweetheart kati ogera otya ne idea y'okukola akatambo kano biwanvu so tuveeyo kale tugende katabo kaffe so kati nga waliwo enkugambe we natandika so waliwo kye nasooka okukola by the way nenkola Boss Babe Money course. Yes. So ladies signed up for it. So in that course, I share principles of the things I found out, things about the mind, how our mind works. I shared things about mistakes zetukola, enyingi ennyo, obuta looking for opportunities mwebiri, financial abuse nayo mwongerako. So when I call a course, abantu ne basigninga up, abakyala ne basigninga up, bwe bamala signinga up, bwe bawera abakyala 100 ne tugamba naye kati. Wow. We bawera actually kati tuli 300. Wow. We bawera abakyala 10 ne ngamba what can we do together? So ne to deciding to saving a cent together, we buy land and subdivide and everyone gets a land title. Wow. So this year on 9th March twagaba out land titles. Okay. Twagabira abakyala 85 land titles and land titles twagaba 140 land titles. Wow. Taka twaligula somewhere rural. So twa saving our money, netugula ettaka eddene, we subdivided, buli omu n'afuna ekyapa according to what you saved. Waliwo aba saving ekyapa emu, bibiri, bisatu. So in that, ndi mu creating a Boss Babe community. Kiri kye nkugambye nti when I realized the mistakes I had done, when I started studying, so njagala nkole ne community nga tusoma ffenna abakyala. Yes. We encourage ourselves. Era on one of our master classes tujja kuyita oyogereko n'abakyala obongeremu. Yes. So tuli mu kusoma ffenna, so on a monthly basis tuleeta aba speakers ne boogera naffe. Atwadde tukola mainly online, tugenda tandika n'okukola physicals to increase our networking. Yes. Mulimu abakyala kati waliwo omukyala omu yalinga alina ekirowoozo ky'okutandikawo saloon naye ng'atya ng'akola ne bbawe kati atandisewo saloon ye. Ate ennungi eri awo ku Entebbe Road. Ate bambi bbawe yamusupportinga which is good. Yali atira bwere kati yali atira bwere. So abakyala be supportinga. Yes. So from that, so that is like a continuation now. So kati abantu abeera muno mu Boss Babe balina kubanga bali single oba na bali married bali welcome. Kiri nti oli mukyala. Abakyala abamu batya bagasobola kubeera independent ng'ate ndi mufumbo. Nze nsiba mbagamba me am independent yet married. Yes. Nti waliwo ebintu bye nkola nga rules nga tutogeddeko ali emabega nti waliwo mistakes ze wakola unknowingly naye ate nezikukola ki nezikumenya eno ngo along the way kati nze I'm independent but married. Ate okubeera financially independent tekitegeeza nti olina kubeera single. Thank you. Simanyi lwaki abantu bakirowooza bwe batyo. Ate n'ekirala waliwo abasajja nga akolagana ne mukyala we. Exactly. Nga bateesa bombi. Yeah, nga alina supportive. Exactly. Yes. So if you have that, it is very good. Okay? So lwakuba just olumu abakyala walaba nti alina omusajja ali supportive ate ye neebaka. Nasoola. Neebaka. Bo Katonda wakuwa chance ng'omuntu ali supportive mukolagane mwenna mutambuze ekintu. But wolaba nga maybe tali clear, then look out for yourself. Empower yourself, but together. So as we are not advocating for better single, separate. So how do you explain this to our viewers? Whether independent yet married. How do you? Okay. So my definition of financial independence is that right now, olino omwami wo, you are living a certain lifestyle. Ekibuuzo kye njagala weebuuze. Waaba taliiwo. Oba waaba kale omulimu guweddewo tetwagala gugwewo. Yes. Naye we guba business eweddewo oba afudde tetwagala afe. Naye in any of those scenarios,
can you maintain the life you have? If you can maintain the life you have, then that's okay. Tick. Kyennyini. Yes. Challenge eriwo ku bantu nti wanabeera ne good life ng'omwami waali buli biki. In the event that happens, in the event that something happens, all of a sudden takyasobola labirira abantu tebakyasobola kusoma. All of a sudden emmere tewali n'atandika okusabiriza abantu. All of a sudden okitegeera. That is what we want to avoid. Nti n'omwana n'afuna akaliro omwana ayokyeza n'olinda ddadi akomewo omwana omutwale yakanaggwako n'olinda ddadi akomewo azzeeko yaka. Yes. TV bagisazeeko era olinda eddadi ewammwe mulwaza maama wa alwadde ninde omwami bwanika ajje ampe ssente ngenda be maama wange so wano nga mukuba ensonga mwami bwanika mwami tali bulungi ngenze mu ddwaliro amalwaliro agasinga twakkiriza ku admiti nga mutuka totadde eki so okinyonyodde nga nagakyaga wajjira wonna okusupportinga oba like your life is not dependent on this person. Yes, buli mwembi naye tekitegeeza nti in the event kitali owedde tetwagala ogwe twagala osigale kiringa negundi in terms of emirimu. Yes. Also naawe olina okwebuuza ogwo omulimu gw'olina in the event teguliiko, can you still maintain your lifestyle? That's why we encourage, as you work, manage the money well. Funa byo investing at olaba Trump weyaze, many people lost jobs. Exactly. So bawedde that means they have not been managing their money. Ne COVID yatulagako. Ne COVID. Bayira watayiga mu COVID yatulagako. Twayiga emirimu. Nze nsisala nviiri ne basala. Kwata ku mutwe ogwaddiyo pizza engusala. Ate nekirala nti bwe tunyonyola ku self love. I don't think you can love yourself enough nga toli financially independent. Because ojja kwagala ojja otulekwa no ku jikoni naye n'olinda omwami ajje akutwaleko ku jikoni. So bw'obanga oli that way kati katuze akatabo kaffe nga tuwumbawumba akatabo kano already kali ku market. Not yet. After the launch kagenda kubeera ku market. Kankwatireko. Okay. It's here. Yes. Kagenda kubeera ku market. Kagenda kubeera ku market. Boss Babe Money Book. So when is the launch? Launch is on the 13th of May at Potea Hotel. Okay. Asuubira onaabeerayo mukyala. Ngenda kujja so otajja nga kaliko Boss Babe. So kagenda Professor Maggie our chief guest. Ate tugenda kubeerayo ne abantu ab'enjawulo abagenda to inspiring. Actually ne mukyala CEO. She's one of the guest speakers. Halera. She will speak. So yes. How much is the entrance? So the entrance is 200,000. Okay. Naye it's inclusive of this book. There is dinner, there is entertainment. Naye nga abantu bo bano baba bagala ka discount, so baba ka discount. So bali ku RKB baba bagala ka discount. Ka special. Mugenda mu comment mutugambe then tujakola delivery. Yes. So on 0772 193773 you can contact me and I give you a discount before 13th of May. So that's okay. At 0772 193773. So yeah, abalabi ba mcha Ruth Kalibala njaba discount. So that mujjane mubeerayo. It's going to be really good. You can imagine emitwala abiri just okutransfer n'ojja n'ogimalawo. Ogenda funamu ekitabo, ogenda networking, ogenda kubeera inspired by other speakers. One of my mentors is also there. And it's nkugambye nina ebitabo bina, right? Yes. But I'm so proud of this. I feel I've poured my heart into it. And I think also because I feel more mature. I feel bingi byempusemu and I experienced them, so mbitadde mu kitabo, but it's mainly financial management and personal development. Okay. Things to do with building confidence, building support systems. Yes. Thank you so much mukwano. Onayo kyali agadde otumbawumba nakyo kyotoyogeddeko, more especially nga tuli guno omwezi gw'abamaama. I think byonna tubikonyeeko wano nawali. Maama omulungi alina kuba muneka ssente. Maama omulungi. I think kyenjagala okusembya nakyo nti abakyala tulina potential. Yes. Tulina potential naye society egezaako tukuumira emabega. Naye njagala twekkiririzeemu ng'abakyala
sigamba nti tufuuke baki banna bakiwaji naye twekkiririzeemu. Believe in yourself. Waba olinayo idea gipursuing. Ate let's not just think in small businesses. It's okay to start small. It's okay, but wherever you start from, let's start to think big. Tubeera nga tukola ebintu eby'amaanyi ng'abakyala. I love it. Nga twekkiririzaamu, nga tweyagala, nga we are financially independent. So kubeera awo nga your husband alinga katonda wo nti mwanvaamu mfudde, tolina kufa. Yes, and look out for yourself. Look out for yourself. Yes, so byebyo byonna ndyagadde ogamba abakyala naye n'okwebaza okundeeta wano. Naye bali kukkiriza kujja mu nkuba. Thank you so much. Actually oli muzungu. Oli muzungu naye abantu abamu agamba 11 ate oba ne mu meetinga oba ssaawa mmeka. So nze njagala nnyo abantu abazungu nti bwe tuba tugamba essaawa 5 zibeere 5. Exactly, yes. Because kitegeeza omuntu aba alina program ebirala nti wano. So bambi kirungi nnyo. That is really professional and it's good. So thank you so much. Webale kundeeta, webale n'omulimu gw'okola ogw'empowering abakyala. Kirungi oba ogasseeko ettafaali. Abatuzobozese. Amiina. Nze nange najja basobola nga mbagamba nti maama nga maama kola akasente. Kola akasente bw'ofuna opportunity eriwo gibake, togaya mulimu. Ate ekirala omwami tomuleka wabbali. Tekikujjaako kuba ne ssente nnyingi, tekikujjaako kubeera mukyala. Omwami naye mukwateko like mubeere wamu naddala oyo ali ready okutambula naawe. Okitegeera ate ageze mu zo abuse nolo zaatuwadde bambi. So naye byonna byonna nga tuba tubikola bulungi bitambule bulungi ddala naye n'abaana baffe tugenda nga tubayigiza bye tukola nga bw'oyigiza ono omukozi tisimula wano kola bwoti ne bwoti. Omwana wa tekyakuba kirungi nnyo ng'omuyigiriza. Nolula kunnyonnyodde yasimulanga amayumba yayuzanga yakolanga ki why maama alina ensigo gye yamuteekamu. Singa ovaawo olunaku olwaleero omwana we taafuuka enjabala oba omulesa otya. So lowooza ku ekyo maama mu mwezi guno gw'aba maama byonna byonna tuba tuyambako okumanya nti tuli financially independent. Naye oba ovuddewo nti osigala oyimiridde leka kudipendinga ku muntu yenna kuwasanya. Essanyu etandikira mu gwe kennyini osobola okubeera ky'oyagala bakukolere. Otherwise until next time, Ruth Karibera Bwanika. Ciao, bye.